Wamma gwe gundi omwo. Era amazina gonna gennyini ga kigo gennyini. Anga kigo ge gafaana gatya katulabe. Ana okubeera n'omuntu nagonna obuzibu. Sseguya ageze balabala mungu guno dumaliriza kamwetike. Ng'omunyigo gujja muttamu omuntu koye. Kasa kangu kanketike. Ntwale. Ne baina je bivulu byakoze abantu mwe bali kuwagira nalabyeko kalenda bagigadde ku 12 kifulu kya lutalo ne gundi ne shiba. Bakigadde ku 12. Baba nagenze wa ku 5 nganda ku TV kana dencha bidanga kiwedde. Ebivulu bikoma sambita tabikyakoma mukaga. Bakutobudde. Ne bakuba sidi ate nganda babandi emabe. Yabadde yani kubona yade ya lutalo yade ya shiba. Nsebo. Lutalo muje mu mbozi za mwezi amalu. Sajja muleke. Kwa ina ngande lutalo ali ku sidi. Mullo. Kisinzire mpazi budget nayenga nedda. Akivulo kyade kyabe babiri. Nendo zaga tojja kuyimba tojja. Owa karaoke mu tojja kuyimba bandi zonga tugenda yimba sidi. Toswaza abantu wa. Kireke kibalance. Kigudde kugwata yagala shiba. Ne shiba yabakuyo muzika ukanzire ku TV. Ayina gutu kuba